Alright. Akalagane tekagwa buliika. Bantu bange nabasuubiza nti ku ssaawa 2 gwennyini ogw'ekiro ngenda kubeerako nammwe ku live wano okwogenda mu maaso n'okwogera ku bigenda mu maaso mu ggwanga, era ndowooza baganda bange mukakasizza nti ntuukiriza obweyamu bwange. Kakati naawe nkusaba gwe yakatwegattako ku live y'ekiro kino eky'olwaleero osharinge vidiyo eno etuuke ku buli munnayuganda nga bwe nabagamba nti information is power. Information is power. Kakati sharinga vidiyo eno etuuke ku buli munnayuganda munno ayagala enkyukakyuka era alumirirwa ensi n'oyo atannazibuka maaso asobole okuzibuka amaaso. Maliki Kashi Walumbu yensanyusa okukulaba ku live eno. Nkola yange eri nti ntandika n'abantu 50. Bwe baba tebannawera ntandika na kubayimbira mbwe wawera amangu nange nga sibayimbiramu nga ntuukira ku mulamwa. Oshegeera ti twasisinkana ku stage eyawe embiko nababibwe mukwana bwe nti teyalwanga kkiriza eno twanyumya mubi byantutte gyabeera nange ne muwaayo olunaku okudda nsuleyo olunaku lwe namuwanze era saaloosa olwo nenjirinnya mmotoka ensudde embiko namusanga munnange yali yalinda yali akyali awo nange nga nsonga nasagambisa amangu ago ku ssanyu lya kitalo ataddeku ne kaseti kasozi yayimba neewuunya nnyo okulaba nababi ng'afumba nava ndowooza nti nno osanga gonze bugonzi kyenava mmubuuza nti nno mukwano okola ki yanziramu ng'akimba nti obuuza ofune ki Semakula Hamidu wali ebusiya nsanyusa okukulaba. Ensonga lwaki nasazeewo okujja ku saa 2 ez'ekiro badde nfuna complain okuva mu bakwano baffe abali mu Europe n'abali mu US ebaga nti obudde bwenkoleramu obw'okumakya tebubaffe valinga babeera bakyebase engeri gye bakoowa ennyo. Nange ne ŋŋamba okay no worry tujje nga akawungeezi nga mwenna munnyuse nkakasa ab'e Dubai kwe muli kuno, aba Abu Dhabi kwe muli kuno, ab'omu Europe kwe muli kuno, ab'omu America kwe muli kuno, n'ab'e South Africa kwe muli kuno okugattako ku base e Uganda kwe muli kuno. Tambuza vidiyo eno muganda wange. Ashanzanisa okukulaba ebale kusiima. Kakati waliwo ebigenda mu maaso mu ggwanga ekya bomu ekyo ndowooza tegakyali mawulire buli omu kati olwaleero akimanyi, naye nga nakyemalira buli lunaku bwayongera mu maaso n'okkunama. Omanyi omuganda agamba nti enkima gyekoma okwambuka gyekoma okulaga obwerere bwayo. Eno time ya Teacher Lumbu ekituufu bw'anaaba akomyewo automatically mba nnina ovaako nenzirayo ku ssaawa zaffe eza bulijjo nga yenzaani ajeemera Teacher. Seereza vidiyo. Enkima gyekoma okwambuka waggulu gyekoma okulaga obwerere bwayo. Olunaku olwaleero nkakasa buli munnayuganda otandise okulaba nti nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni akunamye kubanga buli lunaku yeeyongera okwambuka waggulu. Kitegeeza akunamye ate akyayongera okkunama n'okutulaga ebitundu bye ebyekyama. Basoose ne bakola statement nti eyakubye bbomu ekyanja yabadde mu katishaati ka Nuupu. Ne kibali awo ne tubakuba ne tubayisa mu bitambuza vidiyo gwe yakatwegattako. Sharinga. Morini kwagala tonna sharinga nkulaba. Basoose ne balaga nti eyakubye bbomu be yateze bbomu yabadde mu katishaati ka Nuupu. Bwe twabakubye era ensi yonna n'ekiraba nti be baateze bbomu ne bakikyusa ne bakizza ku ICC nti ye yateze bbomu. Olunaku olwaleero bakulaga nti eyateze bbomu yabadde musajja musiraamu gwe bayita Medi Nkalubo. Kwegamba Medi Nkalubo ye yagenze gye baliira embizi era nga bulijjo atuula mu kifo ekyo kubanga toyinza kuzinduukiriza kifo ky'ogenda tutega mu bbomu lunaku lumu oba okyetegereza ebbanga. Omusiraamu bulijjo ebbanga lino lyonna atuula mu kifo mwe baliira embizi mwe banywera omwenge olw'okuba ayagala otutegawo bbomu.
tewali muntu abonyebonye mu Uganda eno nga musiraamu owa Nuupu n'Omuganda. Nakyemalira simanyi lwaki abantu abo basatu mu biti ebyenjawulo abalinako obukyayi obutagambika. Naye nga kyonna kyekiri ekikutta obudde kiri buta, kubanga buli lunaku Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni Lucifer Kizepa yeeyongera okkunama. Kaakati yakasonga mu bantu ba mirundi 3 abateze bbomu. Yasoose kuba Nuupu, eyo ne kimwokya n'avaayo n'agenda kuba ICC. Olwaleero neyo kuba ICC akulaga yavuddeyo, kaakati atagetinze basiraamu. Era ng'omusiraamu gwe baakakwatawo ye Medimbo Nkalubo ye yateze bbomu mu kifo mwe baliira embizzi, era ebbanga lino lyonna abadde nga atazaama ekifo we baliira embizzi n'olunaku lwagenda okikuba bbomu. Wano nno wembuuliza, Omuganda owa Nuupu omusiraamu mu Uganda muno talinaamu sheya, kubanga bwe wetegereze nnyo obutemu bwonna Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni bw'abadde ng'akola ku bannayuganda ebbanga lino lyonna, sharinga video atola ikinge, abadde ng'abusiba ku basiraamu. Kakati ennaku zino abadde abujje ku basiraamu abutadde ku bannuupu, abadde abujje ku basiraamu abutadde ku bannuupu, ng'era bwe nabagamba nti Nakyemalira ono musajja mugezi nnyo. Sharinga video akwata ejjinja limu n'ayagala oddikubisa ebinyonyi 2. Bwatta omusiraamu w'ekibuli ng'abadde takwagala, nga waliwo n'omusiraamu gw'atayagala attanze yeekolera omusiraamu gw'atayagala, ng'agenda akwatirako omusiraamu omulala gw'atayagala, n'aba ng'akosezza ejjinja limu okkuba ebinyonyi 2 assa ono ate n'akwata n'oli. Naye nga mmwe musooke mwebuuze, omusiraamu Omuganda owa Nuupu eno Uganda gwe togirinaamu sheya, kubanga tulaba byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga Nakyemalira Lucifer Kizepa Yoweri Kaguta Museveni byagenda okukola ku bannayuganda abyetoolooleza ku ffe. Kakati nno kino kyekiseera twerwaneko. Gwe omuwagizi wa Nuupu oba oli Muganda oba oli muki, weerwaneko. Gwe Omuganda weerwaneko, gwe omusiraamu weerwaneko. Otherwise Nakyemalira abalatufu otola mitwe, abawagizi ba Nuupu, Abaganda n'abasiraamu. Ate nno ku ky'abasiraamu kyawaseninga nnyo, kubanga bino ne bw'abadde nga akyalina fake opposition ze abadde nga abikola ku basiraamu. Bw'atemula ono bw'akwata ono, bw'atemula ono bw'akwata ono. Ekisinga okwewunyisa, zonna lipoota ezisinga tezifuluma. Bakoma kukulaga nti Kamoga ye yatta gundi, naye nga bw'omubuuza mitendera kimwe wayita okukwata Kamoga, oba ki ekyakulaga nti Kamoga ye mutemu atemula abasiraamu, naye nkakasa abeera talina ansa. Kakati n'olwaleero bbomu gye baakubye mu bigodo by'embizzi kiwunzikidde ku musiraamu, basooka kiteeka ku Nuupu ne kibookya ne bakizza ku ICC. Olwaleero bakulaga kiwunzikidde ku musiraamu. Mama wange Nakiwala nsanyusa okukulaba Hills. Eyo Uganda mwe tuli, eyo Uganda mwe tuli. Kakati sooka weewunye. Wano mu Jjambiya ebibadde e Masaka bawunzika bakitadde ku bakulembeze ba Nuupu, era okukakkana nga bakutte Honorable Sseggirinya, nga bakutte ne Alan Ssewanyana. Era tebakoma kubakwata bukwasi, wabula ebikolwa naddala ku Honorable Sseggirinya eyo mu kkomera gyali Tomontobala. Oweekitiibwa omulamuzi w'e Masaka n'agamba nti mmwe abasirikale buvunaanyizibwa bwammwe okujjanjaba Muhammad Sseggirinya. Naye oweekitiibwa omulamuzi, bano boogamba okujjanjaba omulwadde yagendayo nga mulamu, be bamu abamutulugunya, be bamu abaagala okumutta. Tolina njawulo
na muntu asindika muntu musabo ate eri mulwaza nawe mutima amazima ogamanyi mukama wange wekitiibwa omulamuzi nti Seggirinya teyalwala bulwadde Seggirinya ali mu kutulugunyizibwa teyalwala ndadde zino eza bulijjo alusa ssenyiga bikimusujja Seggirinya bali mu mufumita buli lunaku mu kifo ky'omukeeza kacaayi bamukeereza ku misumaali mu bigere ate wavunze webongera emisumaali naye olunaku olwalera abantu be bamu abali mu mufumita emisumaali ate boogamba bamujjanjabi lagira lumukozesa obuyinza obukuweebwa ssemateeka tuli kujjukira nga Beni Kiwanuka oli bamuzira nti Seggirinya ayimbulwe agenda jjanjabwe kale alidda kamaze okujjanjabwa n'ebyo byowooza nti abali mu mutulugunya bamutwale mu ddwayo tekisoboka kubabba ekigendererwa kyabwe kyakumusaanyaawo ate bamuwa batya obulamu ate bwe baagala okujjawo kuba olaba kisoboka ow'ekitiibwa omulamuzi tubeeremu n'otunuulya kino ekisajja ekikulu ekirina obwongo bw'embizi ekyogezi ky'amakomera ki Frank Bayine nti Seggirinya yajja bw'atyo okakasa Seggirinya twamubawa bw'atyo Seggirinya yajja mulamu Seggirinya yajja yeetambuza bulungi Seggirinya yajja asobola okwekolera buli kimu naye olunaku olwaleero Honorable Muhammad Seggirinya wakwatirira bukwatirizi takyasobola kwewanirira kubanga ebigere mubifumita emisumaali on top of that mumuwadde obutwa kakati mmwe mwagala awonera atya mikono gyammwe abatemu ow'ekitiibwa omulamuzi oyagala otya bano abatemu bennyini bawonye omuntu ate gwe bali mu kulwaza ekyo tekisoboka twagala Honorable Seggirinya kugenda kujjanjabwa amawulire g'ensembyeyo okufuna tibamututte emulago ng'ali ku mpingu imagine Museveni yalina okubeera ku mpingu kubanga yavunaanyizibwa ku butemu bwonna obukola ku bannayuganda olwayo sharinga video yavunaanyizibwa ku butemu bwonna obukola ku bannayuganda era olunaku olwaleero ngamba ekitongole ekiramuzi ebitongole by'amakomera free all political prisoners and arrest Museveni now kubanga he is the one who responsible ku butemu obugenda mu ggwanga yagenda mu maaso n'okutemula bannansi ba Uganda kyokka muli ku bantu abatalina musango musiba olw'okubanga mukolera ku order from above njagala mubeereko nga Beni Kiwanuka leero yafa mubiri n'atuuka n'okubulako effiiri wadde nga bano be bamutta naye ate erinnya lye likyali ly'amaanyi era abaana be batambulira mu kisiikirize ky'erinnya lye kaakati mmwe nammwe mbasaba mwebeereremu bwe muba mwagala mujjukirwe ng'abazira ba Uganda bwe muba mwagala abaana bammwe bafune emirembe mu Uganda eriddako kubanga bano be mukolera si be bagenda okubaawo ebbanga lyonna si ba imoto nti tebagenda kufa bagenda kutuuka bafe gavumenti ekyuke wabula bonna baabayambako okutulugunya bannayuganda n'okubatigumbula nammwe muli mu buzibu kakati bwe muba mwagala Uganda gye muwulira nti mwagala abaana bammwe gye muwulira nti mwagala babeeremu mmwe mulina okugirwanirira kubanga ate mmwe ebifo mwe muli musobola bulungi nnyo ddala okulwanirira Uganda n'okugituusa weeyagala okubeera otherwise leero mukyalina omukisa nti mmwe abaana bammwe teri asobola babuuza ani akusindise nga bagenza ossaba emirimu nekimanye mugenda kutuuka okufa ensigo eno Museveni gy'alesaasize mu nsi yani akusindise nammwe abaana bammwe batandika okubungabunga ngaffe era batandika okubabuuza gye bagenza ossaba emirimu ani akusindise wana Alex mukulu we yasinziira n'agamba nti mwegulumiza nnyo bali bakkakkanya naye ate nammwe be mukkakkanyiza baligulumizibwa saagala mulinde kaseera ako kabatuukeko nojja otunuulya kino ekivubuka kikatamiira jjo bye kimuwooza gwe muwoozi twakugamba tolitufuga yavuddeyo n'akola statement lino eggwanga ly'abachwezi are you sure lino eggwanga ly'abachwezi bwe muba mwetegereza bulungi statement za muhoozi zivuga ggwanga kulizza mu genocide kitta abantu kwettiŋŋana nga tutambulira gundi tribalism
and nepotism. Bwakera nakola statement lili eggwanga ly'abachwezi abataddewo oluwonko lw'amaanyi ku mawanga gonna agali mu Uganda n'abachwezi. Abayi bagipiyandira bongo bazzukulu bagipiyandira bongo bo balina kubeera mu nsi ki era bazzukulu bannambi n'ekintu balina kubeera mu nsi ki balina kubeera mu nsi ki si emu Uganda. Naye gwe olaze nti Uganda yakabinja katika abantu batono. Okijje ne ku ggwanga lyammwe okitadde ku Uganda ennamba nti kati Uganda tekyali y'abanna Uganda, Uganda yammwe. Mweno Uganda y'abachwezi yenna aligezaako twetatala abachwezi tugenda kukukolako. Olwo bazzukulu bagipiyandira bongo olwo bazzukulu bannambi n'ekintu baddewa. Era mmwe baganda baffe abanyankole oba abachwezi nga ye muwozi bw'abayita mbasaba muveeyo mudisowninga abantu abo mubeegaane ng'ensi yonna etunula. Sharinga video gwaliko mubeegaane ng'ensi yonna etunula mubeegaane ng'obudde bukyali. Otherwise tribes eziri mu Uganda nnyingi nnyo zisukka ne 50. mwe tribe emu temugenda sobola kulwana na bannayuganda abalamba. Ono omusajja mujjukire nti ye si Munyankole nga bwe yeerimbika. Bano Banyarwanda abaagala okubaleetera ebizibu n'amawanga amalala agali mu Uganda. Kakati mbadde mbasaba mwebuuse. Mbadde mbasaba mwebuuse temukkiriza ono Katamiira Jojo kutuleetamu njawukana. Ayagala okwefuula ali serious. Buli Twitter gy'akola ebeera ya kijega. Kubanga ye talina magezi y'ensonga lwaki ne taatawe yamwewaza amawulire. Omuntu gwe batamanyi na kumanya ng'ofuga otya Uganda. Ani akumanyi? Ani amanyi eddoboozi lyo? Njagala Munnayuganda omu oveeyo. Oba oli mu state ki, oba oli mu district ki, oba oli mu region ki, ogambe nti mmanyi eddoboozi lya Muhoozi. Kubanga taata wamwewaza amawulire ebbanga lino lyonna kubanga akimanyi wadde agezaako mutusibako naye ye omwana ye nga ye naturally musiru. Njagala bazannye eddoboozi lya Muhoozi ku radio oba ku TV omuntu omu agambe nti asobodde identifyinga. Njagala omuntu omu aveeyo agambe nti asobodde identifyinga. Tebalimanyi. Bannayuganda tebalimanyi lwansonga taata w'ebbanga lino lyonna amanyi entegeera y'omwana we tasobola mukkiriza adde n'omulundi n'ogumu kujja mu mawulire kubanga yamanyi entegeera y'omwana we amanyi ekingiringiri kye. Kakati njagala bazannye eddoboozi lya Bobi Wine tulabe oba n'ali ekaabongo taalitegeere nti ono ye Bobi Wine ayogera wadde nga tebatadde ku kifaananyi. Kakati gwe nawe Muhoozi njagala bazannye eddoboozi lyo gwe taata saabagezi waakuno olabe oba abantu basobola okwa-identifyinga eddoboozi lyo ne bakutegeera. Kakati gwe batasobola na kwa-identifyinga eddoboozi tegwali badde musango batasobola kwa-identifyinga eddoboozi naye ensonga lwaki tebasobola kwa-identifyinga taata we yakwewaza amawulire kuba akimanyi nti oli nnamba lujega tolina magezi era totegeera. Kakati oli byenda mu muzannyo gw'ennyama oba mu katale k'ennyama oli byenda mu katale k'ennyama. Kakati olw'okuba oli byenda mu katale k'ennyama bakuleeta bakutundire mu nnyama ate ekitasoboka kubanga omuntu ali ennyama bulijjo asobola okwawula ennyama yeeriwa n'ebyenda byebiriwa. Actually gwe mu katale kano bwe kaba ka micungwa oli katanga. Bwe kaba ka micungwa oli katanga. Musanyidde ku Bannayuganda ebbanga lino lyonna mubatigumbudde mubase olw'okubanga ne opposition be mubaddenka nabo bammwe naye kkiriza obagaana mutukubye ennoga mutumize ebbanga lino lyonna naye olunaku olwaleero tubafuukidde akagumba mulina kutwegoga mutwegoge muwone okutugibwa mutwegoge kubanga olwaleero tuli kagumba akabatudde mu miro weewaawo ebbanga lino lyonna mwabaddenga mwatufuula amatooke nga n'ennoga mutukuba olwaleero tufuuse akagumba tugenda batuga
kuno mulembe eno generation ya Kyagulanyi sharing a video gwe yakatwegattako temugisobola era temugenda kusobola yadde n'omulundi n'ogumu ogitegeerera. Eno generation y'abantu babuufu. Oli ajje akole statement tirine eggwanga ly'abachwezi bulijjo mwogererye ekijega nti tuboola ffe Abaganda tuboola. Olwaleero statement gye wakoze etegeeza ki? Mutuvumidde ebbanga mbu tuboola olw'okuba twaleese omwana owaffe His Excellency Bobi Wine omwana w'embogo. Ne mwaka gwa 1962 Ssaabasajja Kabaka wa Buganda oba kati yafuuka Ssekabaka sharing a video. Sir Edward Mutesa yalekawo Omuganda Ben Kiwanuka n'agenda n'Obote Omukyoli sorry Omulango temwakiyita busosoze ne tukirikita ne tujja ebbanga lino lyonna Abaganda babadde nga balekawo ba Abedi Bwanika ne balekawo ba Samuel Walter Lubega Mukaaku ne balekawo ba John Sebaana Kizito ku opposition ne balondanga Dr. Kizza Besigye Omukiga nga temwakiyita busosoze. Lwaki olunaku olwaleero Omuganda bw'agenda ne Muganda munne kifuuka obusosoze? Mwe kye mugamba nti tulina kuwagiranga mmwe mwekka ffere tulina kweyagalizaako. Ffe kino ekintu tetwakizimbira ku Buganda, twakizimbira ku Uganda. Era y'ensonga lwaki ne Bobi Wine mwali mumuttidde Arua mu bakakwa temwali temumuttidde mu Baganda. Kitegeeza n'abeeyo bakkiriza bazimbira ku Uganda. Bobi Wine tazimbibwa nko ku Buganda. Bwe mwamukwatiruuka mwamukwatira mu Basoga temwamukwatira mu Buganda. Kakati olwaleero lwaki mwagala okukizimbira ku Buganda? Mwe Baganda baffe abamanga amalala tubaagala era tubawa ekitiibwa naye tebabasigangamu embeera nti Abaganda baagala kweddiza buyinza. Omuganda is a part of Uganda. Omuntu yenna azirongazi Muganda azirongazi munna Uganda oba ava mu tribe ki oba ava mu tribe ki asobola okukulembera Uganda. Olaba mmwe Abanyarwanda empunyuwunya abagwira mutukulemberedde emyaka 36 egy'obumbula. Hata how about Omuganda? Mwatu brandinga dda Abaganda bali bankwe Abaganda kino olw'okuba tuleese omwana owaffe. Nani n'ekibuuzo kye mbabuuza bawumba tutumu abajega bwe baba Abaganda bali bankwe olukwe olukyasinze mu byafaayo by'ensi eno lwe lukwe Yuda Iscariot bwe yali amu Yesu Kristo abaayi. Yuda Iscariot mu bika by'Abaganda yali yeddira ki? Masaza ga Buganda 18 yali ava mu ssaza la Ssaabasajja Kabaka lyawa. Era lwaki bino byonna mubireeta tumaze kuleeta mwana waffe? Oba lwaki mubireeta Omuganda yamaze okujja? Lwaki temwabireeta nga Babesigye b'amaanyi? Lwaki temwabyogera nga tulekawo Ben Kiwanuka ne tuleeta Obote Omulango? Lwaki mubireeta tumaze kuleeta Muganda? Ngera ensi yonna ekkiriza nti wadde Muganda naye ate Munnayuganda. Munnayuganda yenna asobola okukulembera Uganda. That's why twalekawo Ben Kiwanuka ne tugenda n'Obote. Ne tulekawo ba Abedi Bwanuka ne tugenda ne Dr. Besigye. So saagala kino ekintu mutandike kukivuga tribalism. Otherwise ne munatandika kukivuga tribalism mukana akazannyo tugenda bakubiramu kuba mwenna mukimanyi nti abasajja abo si Bannayuganda abatufuga. Kakati katamiira jjobyo leka kwesiba ku Banyankole kubasombera migozobano mu Uganda. Leka kubatankuulira buuka ne banneiba baabwe kuba ffe tubadde ba Luganda n'Abanyankole. Bw'oba mugamba nti Abanyankole mubaagala nnyo lwaki obugabe bwankole mwabujjawo? Kubanga mwe mwayagala mubeere bakabaka. Lwaki obugabe bwankole olwaleero gw'Omunyankole alaba vidiyo eno atannabuuka? Lwaki obugabe bwankole baabujjawo? Abo abasajja babeerimbikamu baagala obba wakulira entalo naye ate tebabaagala.
era be balabe bammwe nambeemu wamma olunaku olwaleero ndowooza lwe guweredde eddala omwaka bukyana kyema lya Yoweri Kaguta Museveni atigumbula Musumba Yiga yatigumbulwa oluvannyuma lw'okuvayo kubuusa bannayuganda nti weewaawo covid gyali naye bano bakikyusa nnyo covid tusobola okumujjanjaba obulungi ne bamutwala mu kkomera ne bamukuba ebutwa olw'okuba musajja atu yalina mwagalwa ddege ne bamujja ku ddagala lye ng'ate bamukuba obutwa ne bamulemesa okwakisesinga empekeze era bwe yagenda okuva mu kkomera okudda ku ddagala lye lyali lifuuse butwa era ne weesanga ng'Omusumba Yiga ennaku z'omwezi ku lunaku lw'ebizibu ennyini omwaka oguwedde yalugulamu obulamu naye ate Omusumba Yiga yafa muzira